fundikira nakyo kijja kuba kiweddeko nga mumaze okusiiba kale mwenna mbaagaliza okuba nga musiiba bulungi ate tuyingire mu mwaka bulungi nnyo nga tunategutuka wakati kale nno nga bulijjo sagala barisa njala tandika butandise okusokola njala soko okubaza mwenna abeera ku mutimbagano nga siriiko mbalamusizaako mwenna abali ku TikTok I salute you abali ku Facebook bwenyi bw'ekitabo mbalamusizaako abali ku Twitter mbalamusizaako abali ku WhatsApp groups abali mu comment abali mu messenger n'abaposting nga namwe mbaagala nnyo mwenna bulungi asinzira namwe bakyakula mulimu gw'okwogera guno ku semazi ku mitimbagano egy'enjawulo namwe batabiddeko abakyali ku Facebook mbaagala nnyo mwe balekola abali ku TikTok baana bawala ne bala balenzi abasigayo nga tetuliiwo banga siriiwo mwe balekola kale no bwenvaawo saagala barrisaawo njala tandika bulungi ne vidiyo yandeese tugende maaso vidiyo lwaliro no njagala mumpitira abantu bano wammanga nga tena kugisimufungize njagala musooke mumpitire wano kawenkene wasanya Kalo Charles Peter Mayiga salonga mulengejja abere ku vidiyo eno njala mumpitire abalangira n'abambejja basava ne banaava bonna ku vidiyo eno njala mumpitire abakungu b'emmengo bonna okuva ku mukungu w'ekyalo ow'omuluka ow'eggombola ow'essaza n'abakiika mu lukiiko lwa Buganda mwenna abataka ba Buganda mwenna mbeetaaga kuno yo seritiba habaro tabasoma mutano wakale jenseri tamzezede saga bisibe na nyiri kabuyonjo etambula nkwetaga ku vidiyo eno mutabanye wo muhozi kanjiro pama naye mwetaga ku vidiyo eno netaaga omusajja oweddibe erimu ngeri yendiga gobayita baramukanye Rubama ne yabere ku vidiyo mwetaga ko bulungi nnyo in fact mba musubira mukubira mukubiza simu baramunkwetaga nganda bugisimu fungize mu kisati kyecha orange chota jam kubanga amayembe go gwagula amayembe gaganto nakubira mu sati musosi bwa vusente ozidira baramunjagala bere ku vidiyo eno njagala mutagingire kuba katikira bawo muna basatu abakyaliwo enkwewezi kyakubira endolo bereko kuno njira banda Uganda bonna babereko ne ba blog ba National Buzz Movement bonna babereko njagala mutagingire uli blogger National Buzz Movement abereko eno video ngenda jiba kolya buli omwajja kutya mazoba tegeza mwino okumpitira kati njala tandike betute mu video ya leero nga sinda genda kalozo wadde ekigwalologi bwobanga tosobola kwawula wakati w'ekikennembi nkiddamu bwobanga tosobola kwawula wakati w'ekikennembi n'ekinyomo video gyesonyiwe tambula ogende nkiddamu gwazza ku video noba tosobola kwawula wakati w'ekikennembi n'ekinyomo video gyesonyiwe genda kyekisooka naawe azze ku video eno bw'oba tosobola kwawula nswera nkazi ku nsajja nga tosobola zikwata bino yawulako enswera enkazi n'ensajja nawe video gyesonyiwe kola ki genda bw'oba olina eriiso limu nga tolina lyakubiri nga n'eriiso limu weetaaga galubindi nawe ova ku vidiyo eno genda alina amannyo nga tegasobola kuluma nnyama ne gagiteeka mu fix nga gagiruma nga amannyo gaabangalla nawe ova ku vidiyo eno njagala omuntu ng'alina laamu akola ng'asobola okwawula ekikennembi ku kinyomo njagala omuntu ng'asobola okwawula enswera ensajja ku nkazi gwabeera ku vidiyo n'abasigadde kiri gye muli tugende twabike kubanga bulijjo tugamba atakulekera no tokola ki tumulekera babloga ba NRM mbeta ku video no mwenna bulungi nnyo nga sinna tandika video mbetaaga mwenna mushitagede bulungi alina 0.00.5 GB muva ku video eno giveeko ebbanga limaze nga nsirise mbaddeyo nga mbala bulungi nnyo nga muloza ndi musirumba ndaba tambuza video giseereze tugende maaso katandike n'akalooso ka leero njala mutagingire abakulembeze ba National Unity Platform bonna kuli mutembero gubaliko njala tandika n'akaloozo kaleero kana akaloozo kaleero njala mukatagingireko omukulu kana akaloozo njala kagende eri ba blogger ba NRM ne omukulu eyita nti tikyampamire amanya gamatuufu nga ye Robert Mendo Segujja akalowoozo kako ne babloga ba NRM mwenna be mulooza nti mutegeera nenga ate okutegeera kwa munguwa amajja ge bampita Lumbuye subject zinali nsinga okukola mu ssomero nali nkola nnyo political education zinali nsinga okukola abamanyi physical bamanyi byobufuzi siri mwangu kati njagala akalowoozo kano kagende gye muli mwenna babloga ba NRM mukitegeere bulungi nti omuliro baguzikiza na muliro Bawulira bulungi
Kyoleta nange kyenkuleetera. Wali weebuzizaako lwaki ba defender mu mupiira beekuba ggoolo koloza abayagala abayagala kweteeba oba kocha amuteeka mu kiseera tugenda otukube ggoolo. Kocha akuteeka mu kiseera kugenda ku defendinga kipa akola ogugwe naye tactics pace tiimu zeekuleetako kwe kuva okwekuba ggoolo defender neekuba ggoolo ng'andibadde ateeba mu ggoolo eri ndala. Kati wano wenjagala obategereza mwenna mbagambe ekigambo kimu abatajja kutegeera Lumbuye temujja mutegeera era temujja mumanya. Nze nsobola okukozesa gwe bloga era nga tumanyi nti kukozesa n'otambuza ekintu nga tumanyi nti kugenti nga sikusabye kitambuza n'okitambuza. Njala soka babuuza mbadde ku internet kuno almost gina kweza myaka 6 nga njogera ebigambo bino. Buli information gyenfulumya temugipostinga ku social media platforms zammwe mulonda muke muloza nti kabakolera kumbe nti nze ate ebeera trigger yemba akutte nga njagala mugintambulize nga temukitegeera. Kyovula mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu ndowooza nga oyambe muyambe ekkiriza. Wano mu kalowoozo kalero we ngambira nti ekifaananyi kyassa ensekere kitya. Ekifaananyi kyassa ensekere mu kalowoozo ka leero kantandike bwe nti navaayo wano nga nina kyenjagala kuba nasooka ne baga tugenda kukozesa surgical operation. Bwe tukozesa surgical operation tuba tulina okusooka tukola kye tuyita profiling okunoonyereza okukola search ku muntu gwe twagala okukolako operation eyo. Yaani abeerawa asula wa tumufuna ddi tusobola mufuna tutya tukola tutya era tuzuula tutya nti yono. Mu nsi muno bannabyabufuzi n'abagagga mu nsi bannabyabufuzi abasinga obungi bakola ebikolobero babeera n'ekintu tuyita dabo. Dabo ye muntu afaanagana omuntu gwe mba mwetaaga oba omuntu oyo asobola okufunayo omuntu amufaanagana. Kati omuntu ono osobola otya omwawula ku muntu oyo kyekibuuzo. Njala soka babuuza omugenzi Muhammad Minyero Gaddafi yalina daboozi 3 nga zimufaanana nga babana agenda mu nsi ez'enjawulo daboozi ezisooka okujja ku lujju lw'ennyonyi okukola kye tuyita kiriya survey kyekigenda maaso. Omugenzi Saddam Hussein yalina dabo nga zisooka nezikola survey gy'alaga ne Putin alina dabo ne Museveni ayinza okuloza temuyinza okuza talina dabo. Museveni ayinza okuba alina dabo naye ayina duplicate yeefula nti ye Museveni ono gwe tuyita Mendo Ssebuggwawo. Kati nze kye nakola bano tebakimanya aba NRM nali njagala mujjeyo ba profilers ba profilinga bamutegere yani atambula ddi akola atya ate kenyine yekuba golo ne postinga ngaloza ndakoze ensobi sikola nsobi no kinzizaayo wali kati kasokensibo akayinjaawo kasokensibo kinzizaayo nabagamba nti mu kusooka bwe tutandika surgical operation nga tukola profiling twasooka tunoonya abakungu ba government amu nga beekwese tumajesonyeza bajja. For example kumwe mwenati wali amanyi Salimu Sale gyasula gyabeera nebbanga lyamala ngambika ku social media nga teri asobola kumanya gyalaga. Nzenze kana sobola okukwata nenkola audio ba video nenjita nejjayo Salimu Sale yali akoze ekijali yekwese neyoza na konti simufu ekyo nakikola kimanyi kyali tactical mumuna temwakitegeera. Bwetuba nga osanze omusota mu kinnya waliwo engeri 3 gy'oyinza okugyayo omusota ogwo. Engeri 3 ze zino. 1 osobola okusima ekinnya okugujjayo naye okusima ekinnya kiri very dangerous nga tomanyi position ya musota guno omutwe gye gugutadde. Osobola osima eno ku mukira nga te position y'omutwe eri side ndanejja nekubojja eyo system y'okusima mbi. System y'okujja omusota mu kinnya endala yakukwata bipiira bino ebikadde n'okinyookeza awo ojja kwejjayo kogokka. Bw'oba tokozeseza kipiira osobola okukozesa amafuta n'ogayo mu kinnya omusota ogenda kwejjayo gwokka nga togukutteeko gwirinda na muggo. That's what exactly I did to Salimu Sale. Ne mujjaje mwali temanyi nga maze almost 1 year nga temanyi gyali nga nabakola profile temanyi bayinza kusanga Salimu Sale ne mujjayo public alenze. Temwakimanya nti nakikola tactically ku profiling ati ko ne benyini family etemenje iringa nabajje tumanyi public yona nga temanyi nti gyali ne nkikola ne mujjayo ne muteka mu public najjayo bwe nakola video gy'omuntu omu. Kola video gy'omuntu omu temwamanya kye nali nkola.
ku profiling akuto tukola wako tuchakola tu profiling gundi asolo luddawa abera luddawa ani amufana tusobola mufuna buta tumwawula mutya kubano kyembagambi wali nti waliwo doubles osobola otya okumanya nti ono double ya gundi musobola kumanya nti abera luddawa asolo luddawa ayambala atya akola atya tuza mukitegedde kati kamba twale kuono mukulu Robert Mendo Ssebuggwawo n'akabinja ka National Robbers Movement navaayo wiiki ewedde nenkugamba nti gwe Museveni ozze na kibugu tewamanya nti nali maze okukola profiling n'okutegeeza abantu nti kale nti tulondodde Museveni nga tayinaayo ddawo gwe weefula duplicate ya Museveni weefula photocopy ya Museveni nti n'ogenda ne ku functions ezimu niwe presenting nga Museveni so mu such critical conditions nga ne Museveni watambula abeera n'emmotoka 25 nga zonna emmotoka ezisinga obungi zatambulemu zirina bulletproof gwe toyina wadde weekuumira osobola okugwa mu mbi za Museveni at one time nga totegedde nasindika message eno nga nkimanyi njagala ba NRM benyini bagitambuze bakuexposing public ekumanye ne ba profilers bakumanye gwani in case ojja kugwa za Museveni bakujjewo nga bagenda okutegera nti basesegujja ngo budde bugenze simeti kyampa mirengo wedde ngera kubuuza dabo za omugenzi Saddam Hussein mukyazira bako dabo za Muhammad Gaddafi mukyazira bako obeza George Bush mukyazira bako teziriwo kati kyembagamba ono yeetadde mu kifaananyi mu target we nali mwagalira yeke nyine neewako n'obujulizi nti yeye najjo video nagipostinga nti banje nze tebanjo kisa nakikola nkiraba nga njera tegeeza bakola profile ku Museveni kubanga Museveni ali mu target yensonga lwaki functions mutacyazigendako yensonga lwaki ne batambule tatambule mu motoka ze akyuse motoka kati gwe nawe mu category mu wagwa bajja kukubesa sibana agenda okuzula nti gwe simanyi mpamire Mendo ngomaze okufa kyekugenti ekifaananyi kya sensekere kati gwe kye nakola tuwakimanya nti nze nali njagala ba profilers ba profiling replicate ya Museveni ne Museveni ayinayo dabo katwakizude Museveni tayina dabo wabula ayina duplicate oba ayina kye tuyita duplicate yeefuula nti yeye mu nsi zonna baba batinata dictator basookera ku duplicate oba basookera ku doubles ne balyoka batuuka ku baagala kirya target nga tekyali amufaananyiriza musima evi so kyovula nabagadde nnyo mwe kennyini mwa promoting ekintu kino aba endale bwennyini ku program ku platform zammwe mwena ne mukiteekayo bannange temujja kunsobola nkukozesa nga tomanyi kati mwa promoting ekintu kino nga temumanyi ne mumuteeka mu target musajja tunene ava na promoting nti yajo kisezza baba nkugamba guwayidde bowuliza kana akaloozo ka leero nti ekifaananyi kya sensekere ngambuyidde ate kuno kubadde kulabula ogenda gwa mu mbizo abasajja nga tomanyi fole twamaze okukola profiling Museveni talina ddamu wabula alina duplicate kati gwe duplicate ye yeefuula oba duplicate yeefuula ogenda ku functions n'ezimu oli mwangu nnyo wakufuna tusigaze omuntu wamu bana agenda okubikkula omulambo tukonfirm ani afudde nga bassa akaberegere nga ate kikasizza kifaananyi kweteka mu kifaananyi kitali kyako awo nno nvuddewo mu kaloozo ka leero kati mwena abaddeyo simanyi yayokyeza bambi neddala kikoze nga bwe nakola ekyasali musale nakino bwe nakikola era abavuga ekyasali musale baali ba NRM nkoze information for 6 good years tebagiteeka ku mitimbagano gyabwe wabula balonda mwaka naye nga tebamanyi nti akatonda ako ndakakoze nkamanyi nti nga njagala bakantambulize bo bennyini nga sibasasudde kyenkugambye nti team coach bw'ateeka defender mu kisenge tasuubira nti defender ayinza okwekuba goal alina ku defending emipiira naye bw'olaba defender yeekubya omupiira manya nti omupiira gubasusseeko tactically ne pace ekyuse are we together kekabadde akaloozo kaleero oza mukategedde 7 days mulyoko yayokyeza ekifaananyi kya sensekere temujja kuntegeera ate mukyatomera nnyo tukyabavuga temwategeera lwaki nkikola tugenze mu kalowoozo video tennaba akaloozo ka leero tugenze mu Kigula Lugisole
era batumeddeko mwenna abagala ekigulalogi ku programu eno. Ekigulalogi kitandise kiti. Ekigulalogi kya leero kigenda eri mwenna bannayuganda abagala ogendako emitala abayanja okuba ekyeyo. Nti njagala musalemu ekigulalogi kino mukiwulize bulungi nnyo. Nti tugamba embuulire tefa yonna. Butyo njagala bategeeza mwenna bannayuganda bagenda ku kiryo. Nti ensi ze mugendamu ezaabula ebaza mu Middle East zirimu amateeka n'ebiragiro ate nga gakola okusinga aga Uganda. Kati gwe mwannyinaze oba muganda ng'omulenzi yenna ng'ogenda otambula, njala kugamba ekigambo kino. Obutaala bumukola e Kampala nga mudduka poliisi mubuuka emyala, bw'oba ojja Bulaaya togeza n'ogaa nti odduka poliisi oba obuuka emyala, no. E Bulaaya oba Middle East amateeka gakola. Bw'oba olinnya ennyonyi n'ogenda mu nsi etali yammwe, poliisi kasita egamba nti yimirira. Poliisi bw'egamba nti teeka emikono mu bbanga ebagirabira giteeke mu bbanga. Kubanga poliisi z'abazungu bezeno mu nsi ze tuli balina amateeka aga shoot and kill whoever doesn't obey the orders of the policeman. Ensonga eri etya nti wa poliisi bw'akuyimiriza nga toli wumuzi wa misango olina kuyimirira mpaka lwakkebera nga tolina musango n'akuta. Bw'akugamba nti yimirira teeka emikono mu bbanga kiba kitegeeza nti akuga teeka emikono mu bbanga okuba nti ayinza okwerabikira nti olina ekisiro omukuba essasi. Kati bw'ogaana okuteeka emikono mu bbanga waagirabira waddembe okukukwata emundu n'akkuba essasi kubanga wabeera ne camcorders n'obodde camcorders n'awayo report nti wagaanye okukola kyabadde akulagidde n'ofiira bwesso. Bw'obanga ojja Bulaaya mukimanye nti amateeka gendo gakola ate poliisi erina erina obuyinza n'ebiragiro. Poliisi bw'ekuyimiriza daga freeze, please freeze, yimirira. Don't run, todduka oba tolina musango. Okwongereza ku kigulalogi kya leero. Ate bw'oba ova e Uganda nga gwe mulimu ogusoosa okulinnya ennyonyi ng'olina mukwano gwali e Bulaaya n'amanya nti ojja, oba mukwano gwo bwa luganda lwo n'akugamba nti Lumbuye ojja e Bulaaya nti wafunye tiketi nti nziyogera kulinnya nnyonyi nti nnyonyi gundi otuuka ddi nti bwe ruti, n'akugamba yitake wa muganda wange egindi akumpeera ebintu byange obireete. Mwannyinaze taata wange mukwano gwange nga tonnagenda kupiikinga bintu ebyo, sooka weebuuze lwaki abikugambye ku ssaawa esembayo. Abaana bangi bali mu diaspora abasibye mu makomera, ekibasibisizza kwetikka bitereke biri mu njaga nga tebamanyi. Ngenda kukusaba nti omuntu bw'agamba nti ndeetera ebintu byange bino ddala ebyokulya oba ekintu kyonna, sooka okisumulule okikebere okyekakase nti ogenda tutwaliddemu kintu ky'otamanyi. Enjaga bagisiba mu mayuuni, bagisiba mu matooke, bagisiba mu binyeebwa, bagisiba mu busera, bagisiba mu migugu nga tomanyi. Kati togezaako ne weetikka omugugu nga togusumuludde, togezaako n'olinnya ennyonyi ng'omuntu akutumye ekintu ku last moment, ojja kwetikka enjaga otuuke mu nsi gy'olaga waliyo embwa zigiwunyiriza, waliyo sikaani zimanyi nti eno njaga bagenda kukwata bakusiba obulamu bwo bwonna naye ng'ate akikutaddemu tebategedde nti yakikoze ng'akimanyi nti kirituwe either eyitawo oba okukwata nga naye tayagala kukwata sabala ayagala omuleetere kiki oyagala omuleetere package eyo gitumuse gy'alaga. Kati ngenda kusanga mwe ba first time travelers n'obanga obadde otambula ebbanga lyonna omuntu bw'amanya nti ogenda kujja mu nsi mwali n'akugamba asooka ompiteeko egundo ntira ekintu kyange, making sure nti osooka kebera bintu bakutuma kabe bizigo oba kabere cosmetics, making sure nti osooka n'okebera ebintu bakutumye nga tonnalinnya nnyonyi, otherwise bajja kusibira bwereere n'enviiri zikuggwe ku mutwe n'enjala zikuve mu bigere. Kyekibadde ekigulalogi kya leero, kati njala tandika video. Mutambuze video. Kansulenti Baramu atuuse, Mayiga atuuse, Baminisita Museveni batuuse, ne bannya byabufuzi, tutandike video. Kino ngenda kuyita mu kigulalogi ky'amawulire, amawulire oligino gagenda kujja mu ddakiika nga 10 oba mu ddakiika nga 5. Ntandise bwenti. Okusookera ddala diversions nyingi eziri ku social media muzeegendereze. Mbadde nsaba gye mbadde nga ntunudde ensirise, silwakuba nti sibadde mbadde bulungi nnyo naye nga ntunula. Diversion gye nsooka obbagambira ddala gye njagala musooke muveeko wadde bagitaddemu amaanyi mangi nnyo. Diversion eno kiri mirundi ebiri kyenjala musooka mutegeere. Amabaati gano
galimu chetuita diversion of the real information or the real move in the parliament. Waliye kyabadde mu parliament gati mukimanyi before amabaati gano. Kati amabaati gano bagakozeseza nga diversion in the first place. Amabaati gano Museveni yagakozeseza on his own advantage against his own whom he think that they can challenge him politically. Nchiddamu. Nabagambye obanga tosobola kwawula Chikennembi Nchiddamu. Nabagambye tosobola kwawula Chikennembi ku kinyomo oba enswera enkazi ku musajja ng'ozikutte boti va ku vidiyo eno obanga tojja gitegeera nayina lwamu mutonyiveeko. Museveni amabaati gano agakozesa nga diversion ku lyo information gyengendo power naye ate n'agikozesa nga advantage eriye politically against his own, agikozesa nga advantage ku lulwe eri abantu bennyini abali mu kibiina ki nga tayagala muntu yenna agenda mu challenginga ng'alina erinnya ettukuvu. Ndowooza mufunye ebintu bibiri kati kantandike bwenti. Omuntu yenna addamu kuchallenge ekintu ky'amabaati, that means nti oyambako Museveni okutambuza diversion ye. Amabaati mugaveeko. Waliwo real issue yeruwa. Before amabaati nga tegannajja, akakiiko akanoonyereza ku mivuyo mu bitongole bya gavumenti, nze mwali mulajja wala Ssenyonyi nga atandise okukwata ku National Social Security Fund, ekittavu ky'abakozi ky'abakozi mwali gye batereka ssente. Jewero Ssenyonyi n'akakiiko kakizuula nti yo Sseeri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi nsi yaleeta muzizidde ensaka Besebenya nanyini toilet etambula lukwata senior ne family ye. Baali bamaze okujja mu kittavu ky'eggwanga akasiriivu kamu obukadde 9 1.9 trillion Ugandan shillings nga tezirika accountability bazitutte. Nkiddamu before amabaati saga akakiiko ka parliament kali kamaze okuzuula nga n'abakazi bawadde obujulizi nti yo Sseeri tibahabulwa ne family ye baali bamaze okutwala akasiivu kamu obukadde 9 okuva mu kittavu ky'abakozi 1.9 trillion Ugandan shillings nga teziri mu NSS bazitwala. Bano kwe kuleeta kisaga ky'amabaati nga tebaagala ekintu kino kigende mu public bakiwule nti ensi ejja kugwa eddalu. Kino kyajja kitya? Njala sooka weebuuze. Golooza lwaki amabaati gano gaali gagenda Karamojja? Of course gaali gagenda Karamojja. Kituufu ekyo kyokubiri. Ani yakola shortlist oba ani yakola olukangaga lw'abantu abalina okufuna amabaati ago? Ani yakola shortlist y'abantu abalina okufuna amabaati ago? Eyo question nti ani yakola olukangaga lw'abantu abalina okufuna amabaati ago? Ani? Era ani yatowa order amabaati ago gagabibwe? Era bategera batende amabaati ago gali mu Prime Minister's office. Byebuuzo bisatu byenjagala oseko weebuuze. Era lwaki betuyita bannabyabufuzi abali mu office z'enkizo bye bafuna amabaati gano? Lwaki si baladisi? Lwaki si bakyemanero si 5? Kati nyenda basomesa kye bayita politics ne diversion olwaleero ekisokera ddala mumaze okutegera ebibuuzo ebyo. Kati kiki n'ekibuuzo ekirala mukitegedde bulungi nti diversion kati okubajja ku kausirivu kamu obukadde 9 mumaze okitegera kati mbatutte wano ngera kubuuza lwaki Museveni abantu basinga okutya politically ate nga basoma balina ebitabo bye bali mu ssaga y'amabaati. Prime Minister yennyini Nabbanja yagambye nti bannange munsaasire saasoma nnyo naye baminisita bentwala baasoma nnyo okunsinga kitegeeza balina ne experience mu bubbi si basobola bamanaginga. Oyo Nabbanja yagamba Uganda munsaasire Nabbanja saasoma nnyo kiri awo naye abantu benkulembera baminisita babbi ate baasoma okunsinga balina masters balina PhD balina degrees ndi wa diploma mu education nsomesa naye abasajja babbi ate basinga ebitabo kati ngenda kukola nti bane munsaasire nze Nabbanja waabwe oye Nabbanja bakulembera balina masters balina PhD. Prime Minister ye head of all ministries naye bakulembera babbi balina professional mu bubbi kati oye Nabbanja nga tumutaddawo. Weebuuze omukazi yali asinga amaanyi mu East ne Central Africa ne mu Africa nga ne mu nsi bamubala ku bakazi 10 basooka
Rebecca alitola Kadaga yali musaga ya mabati. Kitegeeza politically image yagise. Where was the Wachi finance minister Matia Kasaija yali musaga ya mabati. Where was Wachi Anita among the speaker number 3 yali musaga ya mabati. N'abalala banene. Kino kikulaza nti Museveni politically babadde asinga okutya mu cabinet ye yamaze batekako kye tuyita malice oba corruption charges tebakyasobola kuyimirira wali nga bamuchallenge nga domu amagezi abo yabanazizaawo oyo politics wa Museveni. Okitegera ani yakoze shortlist obolukanga Gantoni yanofuna abati bweka ne bweka ani yakikoze. Lwaki siba kyema no C5 lwaki siba RDC lwaki abantu abanene abalina profile lwaki bibawadde mu batigana kubanga abo bantu badde balina omu challenginga kati njagala omuli mu cabinet ya Museveni who can challenge Museveni politically in his cabinet. No one, because each and every person in NRM government is corrupt. Ate balina record ne finance lina bwaba agenda kunjega kupesa njja kupesa no wetu kati njala badde mufune ekifana ekitufu mutwe ku mabati mudde ku kirala nabala byobuuka ne birungo damage spice dana sima yakoze najja nenjuga ku spice dana ne munvuma nengamba okay bijja kuvayo mpula byange birekao ebiva na sirise nayogera kamiro ne banvuma nenga okay bijja kuvayo mpula waliwo ensonga lwaki Museveni akola ebintu bino wano mujukira bulungi nti Jose Chameleone yali musaga eyokutonvuka go bayita kalamaji. Lwaki teyagenda mu kooti lwaki tebamutwala mu kkomera kubanga is a public figure oba celebrity. Museveni abaako wamuteko mukola mission ze. That's why nti Chameleone teyagenda mu kkomera musiba bamu controlling out their case babako kyayogera bamuga kalamaji case ng'asirika kati yeso bali bamuteka okuchallenge Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kaseera nga amuvuma amulumba ne Kyagulanyi musirikirira akekanyebwa uzamutegedde ngeri gyakwasaganya abantu be. Tumaze tugenze koyo mwanyina mugomo itabirungo sinzira mwogera balaga profile onjirina jala babuza Spice Diana omvubuka yafira mu makage mmanyi lwaki musango twachi bamuvuna lwaki mutafiriddewo ne bamuteekao ne batekeyo kesi nebeerao ne bagenda mukwata mukwasi bati ati wino musawo gono mwana yafirewo kola bwoti ngana yakola kyalina okukola ali ku mudumu gwa mundu kandi abana minisita bona abadde mu busagala bati bonna balina ina kesa abikulako ono kino ojja kyovula nti abasajja boogera arrogantly bali ku pressure yabakozesa densobi kati nobody can challenge Museveni within his cabinet. Nobody can challenge Museveni in the music industry kuba singa bonna bali kunako records yenkola Museveni gyakola mu ebintu byo mutegedde bulungi nnyo kati sagala mudde ku diversion z'ababati bichi kubanga akikola kati mbabulidde ekyaspresident nabulida buli kimu nembaga file yenjirina nagireka namwesonyiwa nagireka nabaga njirina ani nabaga ebintu byo nabyo bibikiza mbimayi bikinese jazijjandimani namuleka buli siwenti kubanga it's not my business njagadde bategeezako obutegeeza Museveni bwakola ebintu bino musooke mutegeere kati bano bonna ba minister kati ntosomyeko musimanyi abawandiikidde buli muntu agenda agulamba ati agazzeeyo mu criminology mu ssomo erisoma ku bufuzi bw'emisango. The moment you commit a crime nobody can reverse that crime. Bw'oba ossa omuntu tosobola muzambulamu omuntu aba afudde bagenda kukyajinga mada soboba tosobola kukyusa bubbe bwa bintu oba kintu kiwabbye okizzeeyo. No, it's already crime. Kati bwagamba nti bagulamba bati bagazzeeyo kitegeeza nti already ayongera bakomitinga ku musango baakola nti baagenda ne maaso ne baagala okwejjako omusango bagule ebizibiti babizzeeyo. That is your safety bahabula gomutamanyi okitegeera okujonga mwayika windows oyo gwe bayita yeseti bahabula otabasiba mutani wakalezi muzezede ensanga bisibe na nyini toilet etambula kyakola ekyo kyemutamanyi. The moment you commit custozo musango tebaguzza reverse oba oguzizza olinda kibonerezo kusiba mulamuzi kukola ki kusalira kyekyo bayitani yoseri kati zomutegedde bulungi nnyo basomesezaawo awo kati njagala tugende ku information endala.
kati diversion y'amabati mugitegedde kiche badde bakweka akasirivu kamu obukadde 9 mu 7 families babba mu NSSF yalonda IGG Olive Namisango tuliyomwe kamya okulira office y'abali bokunoonya abali enguzi mu government office eno mu 7 si yagimuwa wabula muto wa mu 7 Salimu Sarakanda nako yagimuwa kubanga Salimu Sali yawujja ekiwojjolo kyono omukazi Betty Kamya kati Betty Kamya talina bwasobola kugamba nti agenda kuwabira bali mu government ya mu 7 abawabira nti babbya amabati oba babbye sente no era tasobola kuwabira Salimu Sali tasobola kuwabira mu 7 bamuteekawo ng'eggongole siba akabugulu bale mubbe yasigaza abugone bale mubbe so Olive Betty Namisango Kamya kiwojjolo kya Salimu Sali tasobola kuwabira mukulu wa baawe Museveni tasobola kuwera basajja bali mu government kuba talina kyasobola bakolako kubanga naye nyini already naye ali involved bya nga achali minister of lands yali corrupt ya basede bafunde babana amataka system ya basudio naje bano talina kyasobola kola kyovola ati bamu omulimo IGG kifaananyi kiri awo kitudde mbona yakola mirimu awo nawo nvudde mutegedde bulungi tugenze ku information edala buno bakajagala bugende mu sharing video buno bakajagala bugende eri Archbishop wa Uganda atwala church y'abakatoliki mukama wange yarakutegeeza na information gyenfunye nagifuna 4 days back mu seminariyo zonna ezitwala Uganda ez'abakatoliki gye mutendekera abaseminariyo abantu bamwe intake ze mwakoze recently njera kutegeeza nti muyinamu abasajja 20 abayingidde mu different seminarios nga basajja ba ISO bari new recruits batadde mu Catholic Church okuddamu okulikulutinga bapya so Catholic Church ya Uganda ne Archbishop wa Uganda njera kutegeeza nti intake ze mwakoze okusomesa abaseminari abapya mulimu abasajja 20 abanyarwanda bemwataddemu aba ISO 7 byazzemu okulikulutinga already mwabali kulutize ngete mmanyi bagenda kubanga basomesebwa era mujja kuli ekinafa mu Catholic Church very soon mwayogeddemu ko bambega ngera mwaza kikola ndoza tutegedde bulungi tukiriziganyizaawo njala swa kubiso information y'abantu tengere ku information eyande sentufu ya njala kubiso information y'ana eri geno tengere ku information entufu munaje mulindiridde all right tugenze bwetuti Gwenna ngowagira enkyukakyuka oba oli wa national unity platform atali wa national platform kana akalowoozo ka eno message yo bobanga badde olina loan mu private microfinance ng'oli mu nkyukakyuka ebintu bino babitaddemu akasajja mukimanyi nti mwenna abatawagira nkyukakyuka nga mulina loan mu private microfinance babataddeko erinnya ly'abayeekera era nga ne bwafuna loan nga wagitwala batandise okukola search ku muntu yene yatwala loan kasitaba kizula ntowagira mu 7 bakuyita muyeekera bino omage mugero kufesinga bayinza obalemesa okusasula loan zammwe batwala security zammwe oba muyinza obutadda mufuna loan mu private microfinance nekino bakikoze nga kigenda mu financial institutions zonna ziri mu microfinance eziwola ensimbi kati nyala mwegendeze nnyo ng'oli wankyukakyuka please making sure you hide your identity politically. You need to hide your identity politically. Baba kubuza nti luwa ena bagenti yes ndiwa ena ali munego mutima go chimainti munda ndi wachi wanchuka otherwise eno system bagitandi certain dikide mu private microfinance the moment kasabate giranti oli wanchuka luwa national platform monange loan yo oyinzo butafuna loan bobanga oyina loan bagenda kukola badya bonna ate basobola kubanga ne insurance yo wateekayo bagikulemeso gifuna nga ate ne security yo bagitutte ekirala kino njala kigende ku mwenda bakola business abawola loan mu banka na baterekayo sente. This is my last message in the financial sector. Nabagamba nti banki ezimu zirakinga sente era nzibagambe nyingi nnyo. Nkoze survey this week all over other banks across Kampala and other districts. Njala tegeza public ne bana Uganda mwenna. Ntidoza mulabyewo obutagaba sente mu banka buli jogera bagamba network eri wansi. Simu Sentinel, simu Equity, simu chi. Central Bank ya settings ekintu kino
nga tebayina liquidity oba tebakyalina capital gwe basobola kusaasanya mu banka zanjawulo abantu okufuna ssente zaabwe within time limit gye babasabiddemu ssente. Abantu bangi babadde mu banki ez'enjawulo baga nti network eri wansi. It's now approaching 2 weeks kati bafuna ssente zaabwe. Bw'osaba miliyoni 5 bazigasooka kutwaleko 2 endala kime wiiki ejja. Kino kitegeeza nti ssente mu saturation teziriimu. Gwe yateekayo ssente z'embawani nga muggyeyo ssente nga mugaana okuggyayo ssente kati eyabalula esiridde kiyizzaako ki kati muganda yenkutegeeza bw'ofuna omukisa ng'osobola okuzirwangayo ssente zo zijjeeyo naye nga mwenna bali kuno nkimanyi bulungi nnyo mu feesi za challenge eno nti abantu bangi mugenze mu banka okuggyayo ssente bavuga nti network teriiko. Bwe mbanga natwala hard cash mu banka ne muteekayo nga ne back statement nyine ne milioni za 20 basa tunezijja zije tunanga network eri wansi jangu enkya n'ekyalo nga jangu ne lulino nga jangu luli mbasi kitegeera kati mwenna mwegendeza balina ssente mu mabanka nabagamba dda naye nga kiki almost 2 weeks abantu baludde tebakyafuna ssente mu banka tebakyafuna ssente awo nno wavudde okulya n'okkomba essowaani kati njagala tutandike video eyandeese muna gye mbadde mulindiridde bulungi nnyo. Alright, okusookera ddala njala okwebaza mwenna bannayuganda betutambule nammwe okumala emyaka ekikunukkiriza mu 6 weddu. Mwebale nnyo kubeera ku mutimbagano kuno, mwebale kunjagala, mwebale kumbeera nakunjira omubiri. Njala okubaza bannayuganda betukola n'omulimu gwe ku social media kuno ku bwenyi bw'ekitabo ku TikTok ku Twitter mwenna nga mulwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo mwebalinde temujjangu okwo. Naye okusookera ddala nze nammwe njala tutola mu mukisa guno beebaza nti singa simmwe singa empologoma ya Buganda teriiwo. Nkiddamu singa simmwe singa empologoma ya Buganda tekola ki teriiwo. Mujjukira nti ebyafa bisoma nti ne Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Muteesa okumutira Bungereza ne lipooti yabula olw'abantu abatono abaaliwo abakuuma ekyama ekyo. Yengeri yemu gye baali baagala okuttamu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nti mumuttire mu kimpukumpu nga tewali ategedde. Nga nze eyanywa nemmala okunywa nemmira n'okumira ate nessikola ki nessiza nagamba kankiyimiriremu ekiba kibe nga nkimanyi bagenda kunvuma bagenda kumpita kyebaagala bagenda kukola kyebaagala naye nga nze ebyo tebindya kubanga ndi musajja muganda eyazaalibwa nenjalulibwa nengerako n'emikolo gy'abalongo ne bampimulira eyo nenkulanga bampimudde bulungi nnyo kati ebyokumpimula lwekumbange tebikola ki tebindya kati nammwe nkimanyi tibadde mugumye. Njalo bebaza nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mulabako olwaleero amaanyi gammwe mmwe abatono. Njalo bebaza nnyo mubala omulimu ogwo singa simwe singa Ssaabasajja Kabaka taliiwo okusinziira ku information gye nabawa bandibadde baamutadda era nga baakola dde ekiddako. Naye njagala okubebaza nti Ssaabasajja Kabaka mulamu asobola okutambula bulungi nnyo mwamulabye n'awubirako Obuganda era mwebale nnyo kusaba alinamu n'amaanyi agasobola okutambula. Naye kati wano wava okulya n'okkomba essowaani. Lino eddoboozi si lyange musajja muganda yali mpadde ndi muzannyire then ntandika information kansulate mbala mwatuuse tandise bwenti teacher osibyoolya munnange naye okimanyi nti Uganda kati eri divided into 2 groups. Kwegamba waliwo gurupu ekiwayo ky'abantu abategeera n'ekiwayo ky'abantu abatategeera. Ekyo kiwe kiri era omuntu ng'okola bulungi analysis yo osobola okukitegeera. Ekintu kino nkijje kuki nkijje ku bino bye tulaba bino ebya Ssaabasajja. Ebbanga lyonna zire natandikira okutegeera ku mulwanya mulese mwogere tewali lunaku na lumu Kabaka lwe yalabikako bweru embuutu ne zitavuga essanyu abantu kugamba niwataberawo okujaguza kugamba nga nenva gyava mu bubiri okujja mu bantu mu public ebeera nga yeye y'ekitiibwa kya Buganda yeye y'ekitiibwa kye nga ye omuntu nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye Kabaka n'atuuka okulabika bino nga ali mu musenyu bw'ati olaba ne bwe yandibadde Mayiga ng'alabikiddeko ku musenyu ku biiki wagenda okuyimirira yalitaddewo akaliba akamyufu n'akatebe ke
n'akateekawo n'alinnyaku. Naye Ssaabasajja n'alabika bw'atyo olw'okuba nga pureesha ebale bubimbu bamuggyayo, olw'okuba waliwo enjogera eriwo nti no Kabaka no rande, kati bamuggyayo mu ngeri yonna ey'obuswavu yonna emuweebuula. Bakatikkiro bonna tetwalabako kitiibwa kya Kabaka nga kikkakkanyizibwa bwe kiti. Tekisoboka. Naye buli lunaku ekitiibwa bagenda bamujolonga, ekitiibwa bagenda bakissa wansi. Naye ne neebuuza, kale bali kale abataka be baakola twabiraba abamu oba nakinaki n'ensowole nga bulijjo oba otubuulira. Naye nze ŋŋamba oba ne bakatikkiro bano abaliwo Mayiga be yasikira, oba lwaki tebeekolamu omulimu ne beekubira ku busibu ne bagamba naye bannange nedda kigaanye, omusajja bikalemeredde akasajja. Olina amannya g'otuuma abantu nti Wassaanya, mu butuufu nayo leero lwennyongedde okulaba nti Mayiga Wassaanya yajja kusaanyaawo kitiibwa kya Buganda n'okusaanyaawo Kabaka. Kabaka tasobola kulabika bw'atyo mu ebyo ebintu ebyo eby'okumuweebuula nedda. Alright. Oyo muzzukulu wa Buganda. Kati video etandise, kavudde kwanjula, kabikkuse. Kandi bavire ku ntono. Kasubire nti buli mwategedde. Okusookera ddala, njala sooka bategeeza mwenna Abaganda abali ku sayidi etegeera omukulu ono abagambye nti Uganda oba Buganda eyawuddwamu ebitundu bibiri. Kuliko abategeera n'abatategeera. Ogwa ku sayidi ki? Kyekisookera ddala. Ekyo ng'akimaze. Omulimu ogwange n'ogw'Abaganda abategeera tugukoze tugugusizza singa Ssaabasajja taliiwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okusookera gye ategeeza Abaganda mwenna abaddemu n'akabuusabuusa oyo abadde Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, empologoma ya Buganda, mutabani w'omugenzi mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Toddamu kubuusabuusa nti yabadde yeye. Naye ekibuuzo kiri nti yatuusa atyawo. Kyekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri, mwe kennyini bannayuganda bali ku social media mwanneyambisa nange emizimu gya Buganda ne gimpalampa ne ginnenya n'enzija okwogereza nga tewali yali akyogeddeko. Ab'Emmengo, Abalangira, Abambejja n'abantu ne bannabyabufuzi bonna buli omu ng'agabuutikidde batusibise. Nenvaayo n'engalabi yange n'enteekawo omugongo ne bakuba mpaka nakati bakyakuba. Naye ekyo si kizibu kyange. Ekizibu kyenkulaba nti Ssaabasajja Kabaka enkuyegezi kyamukubira enduulo. Ekyo nkyebaza Mukama Katonda namwe nkibebaliza. Kati koodi empya yino, buli lwolaba omuntu yenna ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka he is a human being, he can fall sick, oyo mukozi wa NRM. Buli lwolaba omuntu ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka muntu ng'abalala ate era alwala mwera akuze mu myaka, ye koodi empya yafulumye nti Ssaabasajja Kabaka is a human being, can fall sick and actually is aging mbwakuze. Ekyaba NRM kyebatandise okukozesa wonna ku propaganda bwe batambuza ku social media, kubanga Museveni kyayagala first and foremost. Museveni mu system ye gye nabagamba nti bw'aba anatta omuntu asooka ku humiliatinga kwonona kutyobola kitiibwa kyo otuuka okufa nga tewakyali akuliramu value wadde okwagalako ekintu n'ekimu kye tuyita humiliation. Ekyo kyakinamu masters kyabadde agezaako okukola n'enzijanga defender for all along nkidefendinga. How? Nabagamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde badde bagamba alumbe akaliko empewo zo, nabagamba no wait a minute, Katonda ajja kiprovinga na kiprovinga. Media za Uganda zonna ne radio station neba presenters n'abantu abali Mmengo ani yali abawaddika ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mu abadde banka gyonna okujjako nze ne social media, kebere CBS, kebere BBS, kebere Bukedde, kebere Monta, kebere Nteri yabawa kifaananyi okujjako social media ng'ekulembeddwamu nze n'abantu Abaganda balina empekemera bali ku sayidi etegeera.
NRM ba propagandalisti Mayiga n'akamya konna akali mega basajja bakulu bategeera bagawumbidde nga bajja ebifano bya Ssebuggwawo Kabaka nga akyalabika bulungi ne biteeka ku ntimba nga Ssebuggwawo Kabaka labiseeko y'Obuganda agabudde akoze kino simanya agenze asimanya akozeeko ddulu ng'ebifaananyi bifu byonna ekifaananyi kye mwalabye jjo yoyo Ssebuggwawo Kabaka Mayiga gwe badde apostinga ekifaananyi kye mwalabye jjo yoyo Ssebuggwawo Kabaka media zo Uganda gwe zibadde zipostinga for good 5 years ekifaananyi kye mwalabye jjo bannamuli kye badde bapostinga for good 5 years yoyo gwe badde bapostinga before nga tonnavuma Lumbuye ekifaananyi media za Uganda kibadde kipostinga for good 5 years nga nwana nabo mu media kyekyo Ssebuggwawo Kabaka kimumuli kyafaana ngira mulumba Lumbuye abagambe nti kino kiri bwe kiti muganda kino kiri bwe kiti nga nze si muntu mulwana nange mwerwanyisa mwekka Obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyoro obwa Busoga obwa Nkole n'obwa Tooro n'obwa Rwenzururu bwe Bwakabaka obusigadde mu East ne Central Africa and on top of Africa obusigadde nga bukyekizizitinga Omungereza tabwagalawo Omutuusi tayagala Bwakabaka kubanga yiwa bali agala fuuka kabaka waabo so kati gwali yagawumbidde njira kutegeza the moment empologoma ya Buganda eserera nevaawo amanya gamwe ag'Ekiganda mugejeko kuba mugenda kubonaabona ola mubonaabona waali ne mulyamu olukwe njira soka kubuuza nwanya ne media n'abayayi b'Emmengo for good 5 years ku kifaananyi ekituufu ekya Ssebuggwawo Kabaka nga bapostinga ebifaananyi ebikadde nga badde afaanana eno message njagala mugisaliramu propagandalist wa NRM ngo bayita Isma All Access saagala nnyo kwogera ku muntu wadde muwa marriage naye kano kamesi njala kagende gy'oli mukulu bwe mbasikoze video ebiseera ebimu olakinga content obesinga content gwe mba nkoze which is okay naye ekigambo kye bayita okumanyira n'okuyisa Ssebuggwawo mu kamwako kitoddamu kumanyira Ssebuggwawo Kabaka kola data politics wo kola social life wo kola ebintu by'okweyambula okutintinga ebirevu n'okugenda mu bantu bozanyiramu abaana bato abatali bya myaka gyo ekigambo kye bayita Ssebuggwawo Kabaka kijje mu kamwako kubanga tomanyi nnono za Buganda tomanyi Buganda tolinaako nsibuko naawe olinga kitengejja obudde bw'omala ng'ojolonga Ssebuggwawo Kabaka nti is a human being is aging simanya agenda nnyo ku kibi that is malice Isma All Access ebintu by'okola byesonyiva ku Kabaka obudde bw'omala ng'oli ku Ssebuggwawo Kabaka omujolonga wandibadde okoleramu bintu bingi ekisookera ddala ku myaka gyo wandibadde olina family toneebuuza lwaki siina family one government gy'osaving erina ssente wandigenze ne bakuwa ssente n'ofuna obuvunaanyizibwa ne bakugjamu enkwaso ne bakuzaalira omwana n'ofuna okutegeerako ku myaka gyo otherwise omuntu bw'ogamba nti Ssebuggwawo Kabaka is aging era he can fall sick like others mbwafaananga bwali kitegeeza gwe kennyini teweemanyi gwe bw'owalwala testicles oba buli maawa n'otazaala wakyukako ki nkubuuza bw'owalwala buli maawa oba testicles obutavaamu wadde omwana omulema wakyukako ki did you fall sick or did you change physically no time gy'omala ng'ojolonga Kabaka gamba Museveni akuwe ssente ogende wali ewandege ya Mbinyonyi bakuggyeko enkwaso ofune omwana olwo ojja kutegera obuvunaanyizibwa ne kye bayita obukulembeze ogamba nti wasoma era olina degree lwaki bakulekanga blog osigale ng'oleeka tebakuwa wala DC tebakuwa minister tebakuwa waki kubanga bakumanyi wa useless and you won't be them tojja kubanga bo kali akabinja Banyarwanda beyagalanga bo ne wono yassama ku makyapa ko n'ebirevu biddamu ne biddugala tojja kufuuka bo kuba bakozesa oli muyigirize waki tebakuwa bwala DC tebakuwa muli mu parliament tebakuwa wa minister oba tebakuwa wa chairman wa C5 kubanga tolinga bo ntegere bagimanyi time gy'omala ng'oleekana kubanga ogenda kufa mu Buganda omusajja afudde nga tazadde tukuyisa manju n'essaawa kuba kuzikira ziba za njawulo ssaawa z'omala ng'omala omanyira Kabaka kubira Mukama Museveni oba kubira hamba kuwa essente bakutwale wali ewandege ya mu binyira bakuggyeko enkwaso bakuba omukazi gw'oyagala ofune omwana obudde bumala ng'oyasama oyogera ku nsonga zotomanyi za Buganda owulidde busi mukulu lekera kuddamu okwasamira ku Ssebuggwawo Kabaka Kabaka si content
ate ensonga z'emmengo zoogera ku baganda bokka abategeera so si abatamiivu abeefuula nti basiraamu naye nga si basiraamu. Nkikuddamu, never ever again to talk about His Majesty the Kabaka of Buganda. He is a human being, is aging. Kati mukuru oli myaka ana plus. Kabaka omusinga ke myaka 27. Nene bwotogera Ssaabasajja Kabaka akusinga okunyirira. Mu mbeera gy'alimu akusinga okunyirira. Kati kankusomesere sino lero otegeere nga nkuwa example. Ono mukadde omulaba? Nazaalibwa April 1932. Naye nina essanyu lingi ku mutima gwange. Neebaza Katonda. Kubanga Katonda yangabidde obulamu. Ku myaka egyo 91 neebaza Katonda kubanga sirina kyonna kinnuma. Era bannange abakyali abato abavubuka mbakubira omulanga mwagale Katonda. Kubanga Katonda ye nannyini buyinza bwa buli kintu kyonna kye tulina oba kye tulaba. Oyo jjajja bamuzaala April gwe mwezi ogwokuna, bamuzaala kuzo mwezi mwenda omwezi ogwokuna 1932 alina emyaka 91. Ssaabasajja Kabaka bamuzaala 13 omwezi ogwokuna 1955 alina emyaka 67. Museveni alina emyaka 9. Labwatunula ne Kabaka bwogamba is aging. Never ever again talk about His Majesty the Kabaka of Buganda. Kola bi programu byo sime bichi todanga muwade n'olunaku lw'olumu. Obudde bw'omala ng'oyasaamirira gende wa Museveni akuwe ssente bagende bajjanja obulima bwo ogende ozaale kubanga ne bw'onoofa nga tozadde tugenda kuyisa manju n'essaawa zibaziikirako abafute bazizikirako ggwe kutukuzika ku ssaawa ndala kubanga toyina history tona mukulogolese todangamu. Yogera bino politics wo osobola okulumba nze Lumbuye, no problem, you have all rights, sina kuyinako buzibu. Toddamu kuyisa statement ya Museveni giyagaye mutandiko gamba Kabaka is a human being can fall sick, simanyi is aging at 67. Museveni alina emyaka 9. Olujjajja gwe kuzanyira alina emyaka 9 mugumu. Kabaka ne wali ku myaka 67 akusinga okunyira ate nga alina ebizibu. Musimanya agenda anywa butiko simanya mubu gwe bajja kukuba ebyo ebinyo n'ebirevu bijja kuddugala nze nkubuulira toddangamu. Kodi ya mugitegedde. Kodi gye batambuza kati Kabaka is a human being, he can fall sick and is aging bwakuze 67 years nga Museveni wa 9 mugumu. Ono mukazi agenti wa 9 mugumu ne mulaba linga waliwo nazaalibwa April 1932 alina emyaka 9 mugumu wali. Toddangamu bubyogera byonna. Gwe kumazi sagala kuwa budde nenkula budde ebyokukola olina bingi nnyo. Nkuganda oganti wasoma olina buli kimu wakitaba kuwa muli kuba bakwetaaga bakumanyi nti woosobola kwogera bitakwatagana. Kati awo tuvuddewo bakulu. Video njala tugikwate mpola nga tuva ku mungaali akatogo. Tutandise tutya nga osinagendawo nga sinagenda Kabaka njala tuyisewo akantu kano bwolira bulungi nnyo. Sente za NSSF akasirivu kamu obukadde 9 bwe zabbibwa ne baleetawo amabaati saga ne bagifula diversion na kiri party bije bagambye kati sente za NSSF zaweddewo baagala kuleeta program era bagenda okubbira sente. Dr. Luther Chenka student otuuse ne mukama oyo seeri program empya yeruwa. Minister of Health under Dr. Luther Cheng ba proposing okuleta bill mu parliament ngega nti it's a mandatory to every Ugandan to pay for her health insurance. Ekitongole Minister of Finance bakuyobulamu yagambye nti egenda kuleta etteeka mu parliament liyisibwe nga buli muna Uganda ndaki mukakatako okusasula sente za insure ey'obulamu ng'ogisasula. Kino kiba kituzaayo nti baagala teekawo etteeka lino baliteeke olibenga likola buli muntu ng'olina okusasula sente eza health insurance. The idea is not bad. Ekirowoozo si kibi. Baani bakirese luddawa kikola ddi bakireetedde ku baani? Those are the questions they use. Kati njala mu mpuliriza omukyalo ono then ndyoke mulizoninge tugende ku information gye mulindiridde mwenna muwulize bulungi nnyo.
face the issue of a huge health expenditure, which is really out of pocket, in spite of the fact that we keep on saying that our health services are free. We are working on a national health insurance scheme. We are now at the tail end, and in the next few months, we shall have the bill presented both in Cabinet and in Parliament. Now, in this bill, the health insurance bill, health insurance is mandatory for all, which means all the entire population in Uganda must join the scheme. And it means we all have to contribute to the scheme. Everyone must contribute to the scheme. And when we do that, then we will assume that all of us have already paid for our health services. But of course, we all can't contribute at the same rate. Actual studies have been done to determine the rates at which we are going to contribute on a monthly basis. You can choose to contribute monthly, you can choose to contribute annually, you can choose to contribute at your own pace, but we all must contribute what is allocated to us. And that means families will have to cater for their loved ones. Oyo ye minister by'obulamu n'ababbi yeyita omusawo Ruth Acheng ng'agamba nti bagenda kussawo etteeka mu paliamenti nga buli munnayuganda yenna kikwetaagisa okusasula enshuwa y'ebyobulamu okufuna obujjanjabi. Madam Ruth Acheng bw'ayogedde bw'atyo nemujjukiza nti ekittavu kya NSS abantu gye batereka ssente z'obayamba mu bukadde zonna zabbibwayo bagenda kukola ky'okufuna ssente n'okufuna bye bagenda okuba kuba tabalina ssente balina kuleeta kino batya. Buli munnayuganda bagenda kwesasula health insurance kiba kirungi nnyo mu nsi zaakuli. Njera kubuuza ekibuuzo kimu. Health insurance bagenda zisonda nga zigenda ludda wa. One, Uganda obunene bwayo referral hospitals esinga obungi zonna zennyini zeetaaga okuzijjanjaba. Uganda hospitals also needs medical care, medical attention. That is Mulago, Kiruddu, Kawempe, Masaka, gonna Kasasiro. Amaliro gennyini geetaaga kujjanjaba. One, temuli malagala, temuli bikozesebwa, temuli basawo, tembasasula. Madam Ruth Acheng, government officials, when they fall sick, they all transferred to either Kenya or to Europe or America. What about the indigenous Ugandans who keeps on keeping tax, who keeps on paying taxes on daily basis? Is there accountability? Abakozi ba government mwenna ba minister bamulwala mugenda Nairobi oba mu America oba mu Europe okubajjanjaba. Kati ba Uganda basasula omusolo lunaku bagenda kujjanjabirwawa. Kyekibuuzo ekisooka. Chomba musoko kola, first invest in the hospitals, muteekemu eddagala, muteekemu equipment, mukole buli kimu ekigenda mu nga namwe mulwala mubeera mu malwaliro ago, then we shall contribute on insurance bill or in insurance, we shall contribute on health insurance. But if you don't do that, don't waste your time. Go and sleep with your husband and produce many kids as you can. But don't fool Ugandans. Tukoya ababinchiddamu. Musoke muzimba amawalire mu Uganda across the country. Muteekemu bikozesebwa, muteekemu amadagala, musasula abasawo, namwe mulwala nga babajjanjabira mu Uganda, then you shall contribute. But if not so, genda wekane bawo ofune olubuto balwa abana 10 bazaale osirike busirisi, zip up your mouth, don't shout. Mutusiriwalirako. Mwe mulwala gwenda kulala ku Istanbul ngozano amagulu oba wali otunudde mu gate gye bafulumira nga amagulu gali eno jova nawe nyini wetaga kujjanjaba atoza mu tufure insurance before nga tonna sirula kuleta bill amalo ga Uganda genyini gali ku oxygen getaga medical attention. Kati mugaba nayo gali basasule medical insurance kuki nga mwe mulwala n'abana mbatwala mu Europe mu America kati muoza yereshi baba n'abasajja basumira ne mwasumira ludaba kubagunde mwasumira wa tetwandiganye. It's a good move, but on what? Bamulora mugenda bulaya bana Uganda basigala basasula omusolo eddagala mulibba amalo temuli bagala temuli bikozesebwa abasote mbasasula tewali kiriwo. Olunaku lwemulikira baga nti Yoseri yagudde eddalwa mututte mutanika. Yoseri yayise Windows ali Kiruddu. Yoseri yayise mukazi we Janet ali wali ali Kawempe oba ali ku clinic.
tujja kutandika ole bimwa ne buli afuna musimeno mu agenda kuzala kasitani akato alinya agenda mu America yo seri yayise Windows agenda mu America ono maso gulo libesije buyavu abadde mu street zina bamujjanja bamujjanja German Shepherds jabadde mazi German Shepherds bali zambogole omwezi ogudde jabadde nga ali bamujjanja bembazi muluma mu Uganda abali mu Uganda sibantu wachi mu gifulanti mwe byana n'abaana au sigenda kulwawo kati tutuse information kimwagala Ssebuggwawo Kabaka magulu nyorero notebe okubiri tukuyoyeza kuba nti kati olimu olungu bangu obusobola okutambula kirungi nnyo mukama yebazibwe naye tukimanyi nti embeera Ssebuggwawo Kabaka gyalimu n'obulwadde obumuluma obwava ku butwa obwamwebwa enzijanja bagiba mu jjanja bamu emukosa mu ngeri emu oba endala emukosa physically emukosa mentally so wetwogera Ssebuggwawo Kabaka mentally tali bulungi omuntu yenna asobola okukozesa embeera Ssebuggwawo Kabaka mwali n'amukozesa kyayagala nkiddamu tuli basanyufu mu Ssebuggwawo Kabaka kati twamulabyeko enkuyegeze mu kubira endulu asobola okutambula naye olwokuba nti yaweebwa obutwa ne bukosa omubiri gwe n'obwongo tali stable bulungi ku bintu ebimu era ngenda kusaba nga sinatandika information eno yenna gwe tuyita wardrobe manager akwasaganya ennyambala ya Ssebuggwawo Kabaka bakugobe ku mulimu nga nabo gisimufungize wardrobe manager oba fashion designer wa Kabaka essaawa zino amugamba nti yambala kino bakugobe ku mulimu nga nabo gisimufungize omulimu gwe tokyagusobola bakugobe ekyo nga nkimaze ba personal assistants ne ba secretary babagobe ku mulimu nga nabo gisimufungize okujjako nga mukolera state how omuntu nga Ssebuggwawo Kabaka mu mbeera mwali therapy gyafuna takkirizibwa wadde okutambula okubeera mu public wadde okukola ekintu kyonna ali vulnerable as we speak right now olwokuba nti Museveni ayagala ku degradinga Ssebuggwawo Kabaka mutuusa ku ssa lya muntu wa wansi nti any fool can meet his majesty Kabaka of Uganda. It's that what is taking place right now. Kansulenti mufuna nabage tugenda gitambula mpola ngamba bulire bintu bino. Your series method to minimize someone okumumala mu ekitiibwa nti any fool can meet his majesty kyekigenda maaso but wanonenya ba personal assistants n'abavunanyizibwa ku ndya n'entambula ya Ssebuggwawo Kabaka. They're supposed to be chased away. Mayiga sikatikkiro. Teri muntu nga personal assistant nga yasomako nga amanyina engeri omulwadde gyamuhandolingamu tosobola kukkiriza Ssebuggwawo Kabaka kujja mu public. It was a mess and it is a mess. Ssebuggwawo is physically weak, is mentally not okay to appear in public. So whoever doing this agezaako kussa kutyobola na kunyomola kitiibwa kya Ssebuggwawo Kabaka abeere nti buli muntu yenna asobola okuba nga amulabira wamulabira mufule omuntu wa bulijjo. Kanywe ku mazzi katandika butandise. Museveni n'abali Mmengo bagezaako kufuula Kabaka muntu wa bulijjo nti buli muntu asobola omutuukirira. Kikyamu emirundi bukyamu. Wardrobe manager yakwasaganya ennyambala ya Ssebuggwawo Kabaka omulimu bakugobe. Ba personal assistants namwe omulimu bagobe. Ne bahandula ba Ssebuggwawo Kabaka namwe omulimu guveeko. Ne Mayiga wandibadde wavudde Mmengo n'otambula n'otuviira. Olaba twali tukutaddeko pressure no Kabaka no run. No gamba nti ovudde mu luwummula. Oyina ekifaananyi kyonna kyewalaze nga ovudde mu luwummula.
oba oyina oluwummula lwonna luwalaza abantu wagenze mu luwummula mu kitundu gundi nekyo kiwalaze nti ogenze mu luwummula Mayiga oyina omuntu yenna gwalazeeko ti nabadde mu nsi gundi ebifaananyi ebibino nabitadde wano ti nabadde egineko mu luwummula oyina gwalazeeko ekintu kyo kyonna tewali kubanga that's what we call privacy. So His Majesty the Kabaka of Uganda needs privacy. His Majesty the Kabaka of Uganda needs privacy and he needs more medical care. Tatsanide kujamo public. This is humiliation of a highest order. Museveni kyayagala njala ategeeza public omukulu no gumwalabye ow'ekisaati ekyakyo ekya orange kiyeteze bweteze Ssaabasajja Kabaka amagulu nyondo olw'ebigendererwa byabwe n'amwetega era kyova olaba nti yasoso postinga ne bigenda viral n'emmengo ne postinga naye nga tebebuuza magulu nyondo yatuuse atyawo. Ssaabasajja Kabaka gutumanyi muntu wakuwubira ku bantu njala sooka babuuza Kabaka yatuuka ddi ku level oba ku ssa eritandika okwata abantu mu ngalo mu mbeera eno. Tukatandise mpola mpola kino kye mbagambe humiliation ekisookera ddala mu buwangwa bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka tasinkana bantu abali obukunya abali obwerere abali ku beach nabo bagenze ku beach agenda privately nga teri amanyi. How dare you Ssaabasajja Kabaka yabaddeko abaana abali obukunya nga bali mu bikini abala bali mu bupale bwa wansi mu lupale obuto batambula ne Ssaabasajja Kabaka ku. What kind of humiliation is this? Kasooke mbalage nga akwata buli muntu. Ssaabasajja Kabaka takwata buli muntu mu ngalo. Just a mere wave oba na wave nti abantu bamanya nti ababuuzizaako. Kabaka yatuusa batya okutandika okukwata mu bantu mu ngalo bwati n'oli abali bigero boogera ojja kutya. Wuliriza. Atyo. 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 Ssaabasajja Kabaka ngakwata mu ngalo z'abantu bwati buli gwasanga mukwata mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kanjidde mungere ku video endala. Ekyo tukimaze tugenda mpola. Tugenze ku video endala. Abaana bali bukunya bali mbupale buto batambula ku Ssaabasajja Kabaka atambula ku beach n'abakazi abali obwerera bamulaga obukunya. Tugenze ku video endala. Abaana abali obukunya abaana abobuwala n'abaana obulezi nga bali bukunya basi batambulira ku Ssaabasajja Kabaka abakaba wa Buganda. Yiyo bali bwerere baana bawala bali ku beach n'abaana babwe Ssaabasajja Kabaka. Tugende mpola. Yabakoledde signing nga temulaba njagala gibalaga. Kabaka tasobola kufuluma mu lubiri lwe nga wano tekuli handolayo wadde n'ogu kabeera omukungu w'emmengo kabeere bana bakyala bamutambulirako nga tekuliko wadde n'omu.
yatuse okulaga sayini nti mwe abanneetolodde abasirikale mu njaga zaaki mwakire bulungi nnyo mwe abasirikale mu njaga zaaki musajja tungaso tekuli mumbowa tekuli wadde omukyala ovunaanyizibwa amutambulirako tekuli wadde omukungu w'emmenga amutambulirako tugende mpola egyo emikolo gyeyanja bbeeyi omulama tegamukkiriza dde okwetooloola ba abaana bali bwenero balaba butambula kambe ne bali bwere amagye tegamukkiriza dde okwetooloola dde okutuuka kyewange kyenda bagambye mu ntandikwa kyansone basomesa ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka okujjanjabwa kwaliko tekumukkiriza kubeera mu bantu butyo olw'ensonga nti eddagala bamukozesaako limukosa physically mentally so tali stable kubeera mu public bano bakikoze bakigenderedde yakikoze kye yonna kubanga mukimanyi nti mukola kikyamu kati waliwo political saga egenda mu maaso ngeri abagala okwefula nti Ssaabasajja Kabaka ali ku saidi yaabwe era ndoza muyise ku mitimbagano gisinga obungi kubanga Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna ng'oli Muganda Ssaabasajja Kabaka watula kabere musajja wasaza kabere wagombola okujjako bajjajjaffe abataka bibatamufukamirira ate nawo bulumba batuula omusajja ono okuyimirira ku Ssaabasajja Kabaka bw'ati yaani bakoyusa ati bya kyenvu muleke ono yaani yesimbye osimbalala ne ku Ssaabasajja Kabaka yaani oyo bw'abanga ono ow'ebisaate bya kyenvu ajerega Obuganda era nga tabwagala nga ko bukyanga abeerawo yatuusa atya okusinkana Kabaka nga na wano tumula ku kitiibwa kya Buganda kikubiddwa ebbanga erisinga obungi nga tayimuka uyo mukisaati kye kya kyenvu bayimba kitiibwa kya Buganda yagaana okusikira si bwe busoose tugende mpola mwebe tubaga ebintu bino tibabikozesa fujjo mulowooza tusaaga for good 5 years mbadde nnwana ne Mayiga n'abasajja ba media ya Uganda nga njagala public erabe ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekituufu kyalimu nga badinaayinga tukola photo edit to editinga ebifaananyi mbadde mu postinga for good 5 years nga mudaivatinga abantu Kabaka gombadde mulaga abadde afaana bw'ati wadde muteeka ebisa nga munene anjirira atambula simanya ng'efaananyi
Kabaka gomwadde mu postinga for good 5 years yono nze buli jono gwe ngamba public for good 5 years gwe nwanira nganjala public etegerewa bwafaanana yogombadde njala abaganda bategeere nti yono kuba yono gwembadde njala public etegeere for good 5 years nga ntadde omugongo bakuba yono Mayiga gwe badde postinga BBS gwe badde postinga Bukede gwe badde postinga New Vision gwe badde postinga NBS gwe badde postinga ba propagandalisti ba Mayiga bonna ku media e Uganda ono mwali mu postinzeeko ono yono gwe badde postinga yogo badde postinga kyembadde nwana ne bachali bange bonna abaganda bali ku side etegera for good 5 years nga njagala abaganda bategere image ya Kabaka entufu bwefaanana nga mu posting ebifaananyi nga musajja munene ageza ali masuuti simeya kyaddeko ebifaananyi nabagenda nabadde Olutalo bana basajja wiki namba nga abantu bakola ebifaananyi bino musimanyi yabaddeko e Masaka simenga agabula abaana bino bya 2019 ekyo nakibagambye ono yeyita minister we Kawuki nagamba wano Ssaabasajja Kabaka yabadde akola dduyiro kyokka ekifaananyi kyali mu ssaza lyawa kyali mu ssaza ly'ekibuga eyo Kyankwanzi yali alaze olusirikale y'obulamu oyo Kamuki kuliko oli Proscovia Nakamya propaganda wa gundi wa Mayiga n'ebyo abadde asiba postinga mubabuuze ebintu byonna badde bapostinga babadde babijjawo nga tebalaga kino ekifaananyi ekituufu Maze si kyalwana media silwana bana Uganda si kyalwana nammwe nze nkola mulimu gwange n'entambula n'engenda Katonda alinjulira tukyagenda mu maaso nkyabalaga information ezo sirwana nammwe nabagamba nti abasajja bano baali bapulaninga okuleeta Ssaabasajja Kabaka okuleeta mukulu gundi okuleeta Muhoozi Kanyirupama Emmengo n'ekikuba ne kiyiika eno post Balamu gye yakoze era mbagamba mugenda kuwulira ku media very soon nga Balamu agamba nti yainvitinze Kabaka ajje abere ku mikolo gye officiate his project nti Kabaka yamuyise ajje atongoze ebintu yawale ku project za mugenda kiraba nga akyesomeramu kulwa system ye eyamuhozi project eriyo post gye yakoze era wano wakati mulabo MK wano wakati mulabo MK project yaabwe yamuhozi Kanyerugaba yiyo mugiraba ku post gye yakoze yeke nyini oyo Balamu eno post ya Balamu si yange era ogiraba wali kulwa MK noza mukiraba bavukiba kivuga political nenga ate the same time by humiliating Kabaka mukitegedde bulungi oyo Balamu post gye yakoze tugenze oyo mbalaze Balamu tugenze kuona yeyita Mr. Moti Rukundo Hegumire era naye post ye mugi yakoze oba ngenda zibasomera oyo ne yakoze era naye mugira bandooza erimu kalika MK akabulunduza mukalaba mugira bulungi nnyo so kati bagala tegeza public okukyaya abantu Kabaka mbosimanyi naye awagira Muhoozi project kyeba ye image bageza okusiga eggwanga nogeza okumenyerya Kabaka mbantu nti awagira Muhoozi project bagadde akikola ebbanga lona yagaana na kino kyonna bakikoledde bba kati ono Mr. Amot Orukundo Ogumire yagambye bwati the Kabaka of Uganda Ronald Mutebi has accepted to support and to defend the MK movement. This is when the vice chairman of Western Bamuyita Dr. Baram Atieng reached him and explained him about movement led by General Muhoozi Kanyirugaba our chairman agamba bwati onali mu MK project agambye nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mutebi w'okubiri yakkiriza okuwagira era yakkiriza n'okuwagira entambula okuwagira Muhoozi ekibiina okuwagira omusinde gwa Muhoozi Kanyirugaba nga kino kyavudde nti yasinkanye amyuka omusinde guno ow'ekitundu eky'amaserengeta ga Uganda kubayita Busime Dr. Barugahale Balamu Atienyi n'amunyonnyola buli kimu ekikwatagana ku Muhoozi project oyo
yani tubadde tuli awo nga waliwo n'omuwala akyasinza okweyambula mu Uganda gwe bayita Doreen Kabarebe n'agamba nti kirabika Abrams yayambaza Ssaabasajja Kabaka obupale bwa Ssaabasajja Kabaka yadda yambadde Abrams kirabika kakola ki yabukoze ndoza mulaba humiliation bokuswaza ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka abantu abakirimu oli Kabarebe yasinga okweyambula ku social media mu East and Central Africa yakoze post n'agamba nti empale engoye bayambaza Ssaabasajja Kabaka kireka Abrams oli akola empale engoye z'abasiyaga eyamwambazizza such humiliation nga tewali wadde muntu mmenga asobola kuvaayo kwogera bintu bino bijjawo bonna basiriza kubanga kye baagala to humiliate his majesty Kabaka of Buganda eyo ya mutabani wani kati ye balamu yawandise bwati delighted to meet his majesty Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi the second Kabaka of Buganda this Easter Monday at Resort Beach Entebbe wanga ai Ssaabasajja Kabaka n'ateekako n'awummuza n'erakako General at Kanyerugaba's movement will participate in his coming week Kabaka's birthday marathon. Kati twakubye ekyemijoozi ne kigwa wali ne kiyiika yenna yabadde embaga okuleeta ekintu kino Kabaka aveeyo publicly but to come humiliating baade baagala kutunda mijoozi kino tukimanyi bulungi nnyo naye ekizibu si kya kutunda mijoozi ekizibu tukimanyi Ssaabasajja Kabaka mwamufula commercial product erinnya lyafuuka franchises commercial name timwagala musobola oditeekawo people they come they pay they go ne you don't value his respect you don't value his leadership and his health temuvaluinga bukulembeze bwe temuvaluinga kitiibwa kye temuvaluinga ntebe ye munfudde kyakuzanyirako temuntu ajja kujja akola ekyo Kabaka muntu ng'abantu abalala era ina right ogenda mu kifo kyonna kyaba yagadde but in respect nga Kabaka wa Buganda agenda mu kifo ekyo nga kiteeketeeke nga ne bagenda osinkana tebagenda mufaananya bubi nga ye Kabaka nkiddamu Kabaka wa Buganda muntu ng'abantu abalanganzi era wadde mbogenda mu kifo kyonna kyaba yagadde kubudde waba yagadde naye ekifo ekyo kyabagendamu kiba kiteeketeeke n'abantu bagenda okusinkana bajja mu kitiibwa kye nga ye bagenda okusinkana mu kifo ekyo so si kusanga abalina amabere gali bweru abavuka bali mu palo obuto ono buli enkoko buli bweru ababalidde biki batambula baleekaana buli muntu ayagala mugwa mu no that is totally irrespective move je mwakoze to minimize Kabaka mwani gati Ssaabasajja Kabaka wadde mbogenda yes he is a human being wadde mbogenda walaga naye before nga tannagenda basindikayo abantu ne bategeka n'okumanya bantu ki bagenda okusinkana but who was there to monitor what was going to take place at Resort Beach Entebbe before his majesty to go there bantu ki bebadde agenza okusinga mu kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era gwalabanga ya postinze mwagunde Ssaabasajja Kabaka simanyala biseeko ku beach be Baganda bali baga ekikundu kye ky'abasiru abatamanyi nnono abatamanyi bwa Kabaka abatamanyi kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka omwamvu mu Buganda wabaga nti Obuganda bulimu ebiwe waliwo abasiru n'abategeera kati buli ya postinze simanya gunde Ssaabasajja Kabaka leke oli musiru emirundi busiru kubanga tomanyi nnono agunde yono yo goyagala gunde bwatyo byali at 67 oyo kubanga mwade mukimanyi nti emisinde gibasaze totally nga gibasaze ne mujjayo musajja mu ngeri etasobokadde olaba n'omulwadde ffe bakomonaazi okulwala oga nti ndabika bubi sigenda genda mu bantu komona like me so olwaga nti sigenda genda mu bantu ndabika bubi
Gwatoba omukazi ofulumye bwo nga twekubye pano kamalo kwekuba makeup. Nene mujjeyo omusajja nga mutta image ye, mutta ekitiibwa kye, mumuteeka mu bifo ebikuŋŋaanyizibwa buli kumukoka buli kasase buli muntu yenna abeereeyo. Kale kyandibadde kirungi nga dressing code tewali bali bwerere bakazi n'abasajja bali bwerere, it is okay. Naye tewali yafudde kontrolinga kintu kubanga amagye gamwe tukamukiza doko. Please. Tukimanyi ekintu kya Museveni kyagala okukola kwe kusasa abasajja Kabaka omufuula omuntu wa bulijjo nti buli musiru asobola mumusinkana. Era takyalina value. Kyekigendererwa kye n'abali emmengo. Weewuunye Mayiga n'okwata ebifaananyi posting nga tewabaddeyo. What were you posting? And what was the message you were pushing to the public? Era n'otasobola konti previous lwabadde posting ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga munene muggomevu kati wa posting eki. A full lawyer, a full journalist. N'abasajja abaminisita e Buganda nga tebasobola kwogera kintu kyonna baasoma. Kati nno bonna babadde ne press conference after olw'okuba nti bategedde ekyatodde. Bwe bati badde batunula. Mugenda kula kye tuyita facial expression y'abantu, mutegere nti bano abasajja buli omu akimanyi nti ensobi bagikola era bakimetisa Ssaabasajja Kabaka. Embeera gyali musimu. Mugenda kula press conference gye babaddemu leero. Posing ebifaananyi si bya uploadinze wano. Let me check one. Mbalage ki press conference gye bakeddemu leero. Kubanga bo bafa ssente. Kanda bo baba bya uploadinze wano. Let me see here. Aha. Kati eno press conference gye babaddemu ku makya. Ng'ekyajjo kimaze okubeerawo ne muntu ne facial expression bonna bakimanye emmengo nti kye bakola kikyamu. Ekifaananyi kimu ku kimu. Ye yennyini Mayiga yaliidinze press conference eno naye ng'omulabiga byayogera tebikwatagana. Byawukana biringa mpale za Mukama Yoseti baabala otapisa mutano wa Kalekezi. Ye kennyini nga teyeetegera. Mugenda bbala. Baabo. Oye onamu ali mu bugalubindi oye kawuki oyo omulabu atunula. Atunula nga ataliiwo. Labo mukazi bw'atunula buli omu atunuddewe ye press conference gye babaddeyo ku makyambula ng'emmengo. Wuuyo ekyo kimu. Baabo buli omu otunuulire buli omu atunula bibye. Omanyi nti gw'onsinze bonna bali grite. Bali grite conscious bonna balabe. Tugenda mu maaso. Wuuyo wasanya Kalole Saloga Mulengi gye bw'atunula yenna ali grite conscious. Mukulu wasanya Kalole Charles Peter Mayiga. Kale empumbu ereeta alaje Ssaabasajja Kabaka empumbu yamuleeta alaje. Myaka 5 abantu balwala alaje empumbu erecha nabagamba mwatta muteesa nga tetuliiwo nga show media teriiwo mujja tunnyonnyola empumbu alaje mujja kunnyonnyola Obuganda n'Abaganda kubanga mwayagala muteekewo ekintu ekyo Obuganda bulimo kutegeera mbu simanyi empumbu alaje jja tunnyonnyola empumbu gwe nkyabawa oyo empanga oba yiziti empanga naye ali awo bwatunula omulaba bali mu press conference. Tugenze maaso mbongere ebirala ndoza bibyo mbala kati ebuze bira bibyo Museveni wabana akotasoka kona kitiibwa kyo lwaki mu kaseera kano mpawe kaaga akakati abagennyo ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buwanise amatanga buli kyonna ekintu ekitaaliwo ne kivaayo wano ba propagandalist ba NRM ne batandika okugamba ba blogger simanyi wano yali mu lukolwa ta nadduli simanyi ekiruma Kabaka nono ne baleeta Kateebe n'omuleeta essawa zino mutegere yo Museveni ne wajjawo omusajja simanyi nze n'okubeera Kabaka wa Buganda simanyi ne agamba okubeera Kabaka wa Buganda takimanyi nti munono Kabaka talinyibwako mpewo ajja yebajjagala empewo aliko emizimu gye wabajja yebajjagala mbu yalina okube Kabaka Buganda ono mutebale muleko nga yebajjagala bomuntu ko bajjagala ng'oliko empewo nga zikulinnye kitegeeza Kabaka talinyibwako mpewo Kabaka bamukongojjirya abakongozi bamukongojja okumuggyako empewo kati Buganda tuli mutebale omusimayi gwalina okufuga atoliko empewo Kabaka tabeerako mpewo kyobula batikkira Kabaka babatikkira abantu babiri
kabaka w'emizimu n'emisambo ne kabaka w'abantu kati gwe bwe walinda kubira kabaka w'empewo I don't know uje wali ebiseera ebisimanyi nerekera okusulwa amusajja gwe oba oli mutabani wali mu Buganda I don't know wumuzengala biyonga mu bwanganda bugisimufungize ezo video zimukulanga Ssaabasajja kabaka amaze okulwala tumanyi Museveni gyonna emizannya agizannya twali tuli ono ezireta omusajja simanyi nze ndi mutabani wa Muteesa era mufaanano mufaanana Ssebu joyina ogenda okuwaba omusango gwo banyira ba Muteesa gye bali basenga bo gye bali abaganda bo gye bali abazzukulu gye bali abaana ba Buganda gye bali n'abakwatagana ku nsonga z'abaana ba Muteesa gye bali media si ezaala Muteesa media si ekuzaala mu bigango by'abalangira n'abambe jagenda yo otandika okuyanja ensonga so sisi ku social media bamusebe tumayibwa azanya emizannyo gye ebifo ebyekyama byonna ebyenkizo ebyali tebiteereddwa ku social media ebya Buganda ebyekyama byonna NTV NBS bakeera kutula mu motoka nangalabi zaabwe tugenze wakasaka bakakintu tugenze tande wa walumbe tanda tugenze wa gundi bagenda bali coding abaja information why is it now previously mwali mukolaki atenda bagenda kubuzebuzo basajja bakazi baganda gwenjagala ombuli Museveni mwali mukoze ko documentary gyasibuka mwali mukoze ko documentary ku bwa gundi bwe Rwanda mwali mukoze ko documentary ku Kabaka bwa Cheze Museveni waga basibukamu mwali mukoze ko documentary bwo kubuliriza why Baganda and why in Buganda only NBS n'engalabiza bire bukamira tugenze baseka baka kintu kubuuza simeya tandika atya ali simenze Kabaka ebyo namujja kwerogoza nga afukana ba nebyo twa Museveni tubimanyi byakola n'emizannyo gye gwe simanyo ono mvubuka eyali mu lukolutta nadduli ogenda olokompoka n'ebigambo lekeraawo ne katebo banga gwe katebo mutuufu wumuzenga byekyokola okimanyi gwe yavudde simanyi oli mu Kabaka wa Buganda ng'ojjo okuba ebibajjagalo ng'oliko empewoze wammwe genda empewoze wammwe ozisamire otuule Kabaka gwe tumanyiye Mutebi yaliko genda mbasenga bamwe bajja kutuuza bakubuulire naawe yavudde ng'oli ku nnyumba ya Ssekabaka ku mbuga ya Ssekabaka kino simanyi omwana Muteesa ebigango by'abalangira n'abagerege bibiri genda oyogere ne basenga bwe oli mwana Muteesa bakuggyeko endaga butonde ogenda bajja kubuulya ki ekyokukola si kati nti oli mwana Muteesa period namwe aba TV mu muzeeke ngalabiza mu ndamu abakazi abaganda bakola ku TV mu mugenda mu buli kifo kya Buganda kyonna ekyenkizo mu kijjo mu kiraze Museveni wasinga okwadwa kikati Lwakikati so no okwogera bingi sigwe kumala ensonga ndoza information ya mugifunye bulungi nnyo saagala agenda gikwatamu asala kigambo agamba kibira byogedde nga ebiri gwe kirumye oluwadde mbogenda okwetugira ku munyanya tunakusana tukuziika ebigambo bya byogedde nze Lumbuye Mayiga ne banda mu bwo muzeko ne media za Uganda mukoze bintu bingi nnyo netubalaba mwagala kusasa Ssaabasajja Kabaka wansi afuke muntu wa bulijjo Museveni kyekimukozesa ebyo naye njala kusaba bakatikira bawumulo mundi ogusembayo muyambe ku nsonga eno ya Ssaabasajja Kabaka ng'obudde bukyali emmengo tetulinayo muntu Ssaabasajja Kabaka yes ensi yonna nsanyufu mulamu yalabiseeko kirungi nnyo n'ebyakoleddwa n'ebimukozesebwa si bye birina okukolebwa era ne ku misinde yandibadde tasobola kujja yandibadde talina kujja ge mazima matuufu
Niyo ko bano babaagala ensimbi era bajja muwaliza bamuleete. Ngero ko bazamwe n'abataguze mijozi n'abajiguze abagenda okulaga obutali butuufu butali bumativu mwe bali nnyo. Mijozi abantu badde bagiganye jigula wawudu wayide mu Uganda yonanga bagitanze kufubagirinyira mu kkubo mwe bali nnyo mwe bali ddala. Mulage Mayiga nti Buganda si ya byamaguzi si ya byakutunda. Namwe basajja n'abakazi badde bakyebuzabuza nga abafuka bana aba kati mwafunye ekifaananyi kituufu kya Ssaabasajja Kabaka ndoza mutegeerera Lumbuye mbadde njogera ensonga zino for good 5 years. Mwenna abankolokosa banyimye empindi ku mabega n'enteeka mu sibalinaako buzibu nagabaga obuzibu bwange buli obu yosereti bahabula otabasira mutabani bwakarekezi nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe nyini kabuyonjo etambula lukwata Siriya yekka abasigadde sibalinaako buzibu gwenda bwono n'ompita kyoyagala ne bwono nfaananya kyoyagala sikulinaako buzibu. Katabula jobyo yeyose mwabasigadde abooluganda bita bwe bikonagana tebyatika sibalinaako buzibu oba oli mu nsi ki n'ekyembadde njagala balaga ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekituufu Mukama Katonda yannyamba ekifaananyi ekyejjayo bulungi nnyo ne kibeeraga mu maaso kati mwenna abadde bannima empindi kumbe sibalinaako buzibu kuba abantu badde temumanyi kati mwategedde nze ndi musanyufu nti mwategedde kyembadde nnwana nakyo ekizibu kiri eki Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi nsi yaleeta temumanyi yani omanyi n'abakozi be basimatuka ebigambo nenga bagezo bisimatuka nga ne bagamba dda njagala muwulirize Yoseri omutuufu yani mu ddoboozi lyono mukozi we owa ISO abeera ku mitimbagano ne ku social media njagala muwulirize ebigambo bye bino olwamuyita lw'omushana nga abanyonyola Museveni yani ulyoka mutegeere buno bulijjo bibagamba nga mulooza nsaaga njagala muwulize ebigambo bagambidde for good 5 years wuzi Museveni na biki byakola naye nga mbajjukiza nti teri mutuusi ayagala Bwakabaka teri Mungereza ayagala Bwakabaka kyokka nga Bwakabaka obadde bukyasigadde bwa Buganda nga n'abakuumidde ettaka lyammwe mmwe abali e Bungereza America sijui Vietnam Asia Middle East bamuyita Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Wookubiri yakyabakuumidde amataka gamuwaaviirawo bamuwedde muwulize lw'omushana mutegere kye mbadde mbagambanga Museveni yani twagala kutegeera what they call Museveni is musamale yeero bulimba ntugaba wakuwa amazima it's accidental bulimba then ekirala bubbi okunyaga and lastly obutemu n'obutemu tebukyakola mawulire ebyo si byasimbabaga bulunaku siye rhythm ne theory ya Museveni nabagamba n'okutta tekikyakola mawulire kubanga we are slowly getting used to assassinations and kidnaps tujja tuuka ng'okufa mu Uganda si mawulire. It's now what is taking place exactly. Bawamba omuntu it's no buli munno ali yebaka. But previously try to chitya nnyo kati we are used to bamututte abere walida nga afudde it's okay. Eno theory najibagamba da for 5 years mbadde njibagamba ono mukozi wa ISO ya stationing bako media nenda bagamba no basi matuke bigambo no byogera nga bituufu ono yabyogera exactly. Kambi baddiremu nga byogera ono lw'omushana wa ISO mumanya akola ku gundi akola ku abera ku NBS ne BBS ye bigambo bino yabyogera nga simutamivu system ya Museveni nga bwagikola bulimba bubbi butemu na bunyazi. Twagala kutegeera what they call Museveni is musamale yeero bulimba ntugaba wakuwa amazima it's accidental bulimba then ekirala bubbi okunyaga and lastly obutemu n'obutemu tebukyakola mawulire. Mademba Somesa for good 6 years. Who is Museveni?
okulimba obubbi obutemu obunyazi na buli kimu amazima agogera accidentally ne gamugwako ginachugera nakiteka wao nga bwe bagamba nti I'll crush Baganda as we used to do previously. Chamugwako buginacho it's not within the video wanje namuno amazima yagabagamba ninde kuba video njina muno olwo yali ayogedde amazima nga babulidde yeki kimuli ku mutwe nti njabatta nga bwe nabattanga linda ko banji namuno linda ko simayo banji na aha yino gana amazima gamusimatuka n'agogera. So I am ready for the battle with the enemies of Africa. The ones who don't see the importance of the interdependence among the African people. If you don't see it, if I was to stand here and say, we Banyankore, you are not Banyankore. Tori. I would be an enemy of the Banyankore first. Because if there was no Uganda, the people to suffer first would be the Banyankore. Who would buy their milk? Who would buy their cattle? Who would buy their bananas? Because for them they can't easily trade among themselves because they are producing similar products. Karagenda why he hates Baganda. Now, if you hear a Muganda talking Funga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. Amazima gasinga omwagala ugaluwa dot ndio muganda mu diaspora mu America bisimanye Museveni abeewo ali Bugereza muganda simwe Museveni abage nja kubatta nga bwe nabattanga gye buvuddeko ate nkyabatta akubulidde amazima kikyoyagala naye yayise Munyankole nengo obugaye bwankole bwamugoba najja mbugane mu obudamu kati olibaga nti amazima agogera accidentally that is it yagogera public ne mugategeera mwagala ki wetwogerera waliwo genocide egenda mu maaso mu Karamoja region kanfundikire neyo bakunganya buli Mukaramoja omuvubuka omuto ngabatwala ifane mwabire president ya post zena na postinzeko bakunganya kyalo ku kyalo kino kye bakola abo baana b'abantu Bakaramoja bakola ethnic cleansing mu Karamoja ethnic cleansing mu Karamoja is taking place, but the world is quiet. Nobody is talking about Kalamajongs. Awana babulenzi. 75% abalenzi bonna mu Karamoja basinga obungi bafu abala bali makomera. Kino kye kiriyo. Ennyumba bazoocha. Ne bajja ne bakumako ekyalo kiramba ne babatta bonna. This is too much. Mere, what Mama, what Please. Ekyo kyalo bakikubye wansi kyonna kyonna kirabe kibangiri kyonna bakikubye wansi amayumba bagasaanyizaawo buli kimu bakyokya ne babatwala bonna kakalu bakasaanyaawo eyo Karamoja ulire emiranga eyo Karamoja ulire emiranga ezo azadde ennyumba eyo community namba
oli emiranga abo tebalina wa kusula tebalina kyakulya tebalina ki abaana b'obulenzi bonna baatwaliddwa bonna ejo miranga Nenga ojja kubuuza ekigambo kimu abakalamojja baakola ki Museveni basajja battu bali beerundira nte zaabwe ne beerimira emmere yaabwe tebali mu politics tebalina kye balimu nojja n'okuba ekyalo n'okiteeka ku ground flat zero abavubuka bonna obasse ennyumba ozookyezza ebisolo biwambe bitutte emiranga givuga you sleep and you enjoy food in the state house or in the refugee camp Entebbe ne Nakasero no yemmere nekukkamu ntumbwe oyina abaalo oyina abazzukulu buli kimu wakifunye nze nali manyi kwini wabongereza bwafa bongereza genda kusibi ne bwe yafa bongereza asigale genda mu 7 ne bono bovudi Uganda genda maaso simanyi lwaki otta abantu kulwa ebintu byogenda okuleka mukazi w'emmere agiri edda mu magulu muto w'emmere bw'agiri edda mu lubuto mbyena bijja ensawo n'agikwatira mu lubuto Abana bamuli emmere edda mu magulu tegenda mu bwongo obwongo bwabali mu kutegeera nti you can sit down and resolve political issues but your technical method and the issue is to eliminate. That's how you survive. These innocent Karamojongs, previously we used to say that never ever wait Karamojongs to develop because for them they had their own lives. They didn't care about politics. They didn't care about development. They were just caring about their cattle grazing. And they were growing their own crops and they sleep in their hatches. But now you've destroyed the internal community. Ofachi nensi Museveni. Chichofa. Ze ofachi. Chicho yagala tuchikuwe. These are human beings. Abayina abana, abayina omusaayi. Abana abayina church mukazi wa ina church. Kusande bulu nakumbira mu night smile night players musama kama yebazibwa babada imuchusa nimi you are deceiving the internal community musaba praising God ngamukira kumachanga imukuru operation zokutta abantu and you sleep you eat food twagamba nga tetulinda bakalamojja kula basajja batunga ekibagambise ekyo tebefirayo bo oba musula mu gulofa oba muyina amayumba the moment kazina asiba akasisirake nabera n'enteze nga 10 nali makasoli we n'omuwemba nga yebaka ne family ye. Those were the Karamojongs. But nobuuza ekibuuzo lwaki ogenda otta abantu bano bakulinako musango ki wava Rwanda nga refugee at least at around 8 or 9 nujja ne tukubugeme bana Uganda
Nina abantu abali mambuka ga Uganda jonna bali togenda nawo balundu tekayo banyarwanda banno mubatta oli mu Congo ta innocent Congolese abatayina mugaso abatayina mutsa. Why? The reason as to why more Africans are seek asylum in Europe, because even the fellow African leaders whom we share the same color, they have becoming problems to us. Europe and Americans, they are basing on our natural mineral resources. The only way those people to get mineral resources is to destabilize Africa, using you dictators to destabilize the fellow Africans. And that's why the biggest number of Africans, they free Africa to go to Europe or America to seek asylum, because you, our fellow black people, you failed to sit down and settle political differences. You keep on killing people. That's why people are shifting from Africa to go to Europe to seek asylum. But we have natural resources, we have